Dade bagani katukubiremu otunyonyola obubaka naye kakati tujja kufuna platform endala etali mu constitution ya Salia kubanga ntya ate Saliyo kunsalira kyakubwe mayinja so nja kufuna obudde abantu nyongere okubabuulira nti tutya bwe tuyinza okuvunuka mu mbeera ng'enseri mu banalumansi. Yes, ninawe mbadde njagala ontwaleko Kenya. Kenya kyekiganye ebye Kenya okugwa nali manyi kigenda kuggwa sabiti eri nakunnyonyola Kenya nenkugamba nti ekisooka Kenya yalina obuzibu obw'amaanyi nti omuntu gwe bayita Raila Amolo Odinga is an institution nti Raila Odinga kizibu nnyo ekisooka okulowooza nti osobola okumukwata. Ekyokubiri bw'otunuulira akalulu okuva mu 2007 Raila alina obusobozi obuteekawo resistance okusinziira ku ekyo ky'aba ayimiriddeko. Kakati nenkutangaaza nenkugamba nti naye olwaleero bw'otunuulira ttiimu ya Raila Amolo Odinga first of all esinga abantu abasinga bakuze abalala ba new players on the block abalala bato omuli Babu Owino omulimu omukyala Honorable waliwo omukyala omuwanvu erinnya linvudde mu mutwe naye ttiimu yaabwe ogiraba ng'eri solid Kalonzo Musyoka, Martha Karua, James Orengo ku saidi eyo era kati nga bakkiriza nti ne Uhuru Kenyatta ebirowoozo bye bitambula wamu ne bya Baba Owino. Ekyo nno kya bulabe era eri Kenya okuba nti sitting government eyina dissent eyokubeera nga Odinga ne Ruto ne Uhuru bali ku side emu kireta depth crisis mu Kenya kubanga institution y'ebyobukulembeze bwe Kenya bw'omaliriza Uhuru Kenyatta oyogera ku Raila Amolo Odinga ekisooka mu kufuna obwetwaze Raila Amolo Odinga ne Uhuru Kenyatta babufuna mu kiseera kyekimu era bonna balwana mu kiseera kyekimu. In fact Odinga yalwana era yalinda nnyo okulaba nti Jomo Kenyatta ava mu komera kyovula bwe badde basowagana nga family bakomawo ku mmeeza ne bakkaanya mu kalulu ka 2017 akasembayo okuleeta bano mu bukulembeze waliwo okusika okumuguwa okw'amaanyi ennyo oluvannyuma lwa okuba nti omusango gwali gusaziddwamu Maraga yali asazeewo mwenjogera ku Maraga ye yali Chief Justice then nti yali amaze okusalawo nti oluvannyuma lw'okuba nti ebyali bibadde mu kalulu byali by'amatankane ebyali mu kalulu ebyo w'obitunuulira n'obigeraageranya n'ebya Uganda mu musango gwa Maraga yagamba nti temusobola kuba mu kalulu ne mukuba akalulu ku polling station ne mubala akalulu ku polling station ate ne mulinda district ne mulinda National Talent Center okulangirira omuwanguzi nabwe kityo mujja kulangirira ng'omuwanguzi ku polling station mugende mumulangirire ku constituency level mumulangirire ku district level olwo mulyoke musindike assessed results kwe kulaga nti bannansi ab'e Kenya balina okuba nga beenyigira butereevu mu kubala akalulu. Tosobola kuparticipatinga mu kulonda ate n'otaparticipatinga mu kalulu. Wano mu Uganda ampuliriza bwe tumala okulonda tubala akalulu ku polling station. Bwe tumala okubala akalulu ka president ku polling station tetuddamu kugoberera kalulu ako paka ku national center. Eri ku district kutale basoma busomi nga bwe baagala. Ne results bwe zijja kiba kyanjawulo. So ne baba nga babuuse sectors 3 so twandibadde tumanya nti pa constituency level ani agiwangudde era with what percentage at constituency level kwe balangirira the first national leader nga ye legislature member wa parliament. Ngezaako okuba nti tuwuliriza mugerageranyisa challenges eziri e Kenya vis-a-vis n'embeera mu Uganda. Yes. Kakati Maraga bw'abagamba okudda mu kalulu Odinga n'agamba sidda mu kalulu. Uhuru ne Ruto ne bagamba omuzizi azimbatwe. Naye Odinga mu kugamba nti sidda mu kalulu yali amaze okuretinga platform ey'olutalo lwolaba kati Odinga baba kubanga Yesu struggle zibadde zigwera ku luguudo not keeping in mind nti mu 2007 waliwo emisango gya ICC egyavunaanyizibwa abantu babiri
ejavunanibwa abantu babiri, Uhuru Kenyatta president eyakavaako ne Ruto president owakati naye nga abadde deputy president wa Uhuru Kenyatta. Era mu lukiiko olubaleeta Uhuru Ruto coalition mu 2013 mu 2012 nga bajja yali nti bombi baali bakyajingiddwa mu ICC, naye ate nga bali mu kalulu ka 2007 njagala bawuliriza bamanye nti Uhuru yali akulidde kampu ya Kibaki ng'ate Ruto yakulidde kampu y'Odinga, naye ng'ate mu kalulu ka 2002 Ruto yali ne Kenyatta nga bali ku side emu nga bawagiddwa Daniel Arap Moi yali ava kuba president, Kibaki gwe yawangula. Olaba politics we Kenya. Ampuliriza ngezaako okukulaga entambuza ya politics wa Kenya nti ababiri bali abanominatinga mu 2003 nga Daniel Arap Moi, kubanga Ruto ono gwe muwuliriza olwaleero yakulira mu ngalo za Daniel Arap Moi era n'amala nadda mu ngalo za baba. Kyova olaba mu 2002 yali ku side ya Ruto, yali ku side ya Uhuru, kubanga Daniel Arap Moi omukalenjini ye gyava yali gwawanzeko Edduso Mukyukuyu. Later mu 2007 najja side eno. Kati abavubuka bano babeera ku side ezenjawulo mu 2007 ye Jambia gye wawulira. Jambia yanyoka ne babayita ehege misango. Of course bali bamaze okwata amadalaka, kyali kijja kuba kizibu nnyo in terms of okuleeta obujulizi obw'enjawulo, nolaba nti kyali kigenda kubeera kyanjawulo. Kakati bwe bajja mu 2017 deputy president yali amaze okukakasibwa president Ruto Uhuru nti ajja kumuwa kati, kubanga bonna baali begasse ngono alese the United Democratic Alliance, ngono nayaze ne institution ye eya Jubilee gye yasigaza kati nga Jubilee ne begatta ne baba nga baali balina okukola gye bayita Jubilee Coalition. Bwe bakola Jubilee Coalition yeri yagenda ne wangula bali kampu ya Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka n'abalala. Ku luno kampu y'Odinga yeeyungamu omuntu omu gwe Martha Karua atali mukululi. So politics we Kenya abadde that of coalition, naye nga single denominator factor ey'amaanyi ye Raila Amolo Odinga ng'ayina abantu bangi over 40% nga bo bwagamba nti muyimuke nga bayimuka, bwagamba nti mutuule nga batuula. Okusinza ku kyongambye ndaba Odinga ali wakati awo, tewali watali Amolo. Era mu 2007 olwaleero Ruto akugamba nti omwami ono nze bwe yagenze Nyanza nga tanagenda Germany, Ruto akugamba nti naye nze baba nze namuyimirirawo mu byonna, ne bwe baamala ebya 2007 nze bansindika ehege ye n'afuuka prime minister, kubanga ye agamba nti bwe batuuka mu lukiiko Ruto bamugoba mu lukiiko ne Martha Karua. Martha Karua yali ku side ya Kibaki. Martha Karua leero alina Odinga yali ku side ya Mwai Kibaki. Ruto yali ku side ya Raila Amolo Odinga. Bakugamba nti ababiri abo wali tewali kiyinza genda maaso mu nkiiko za nteeseganya, era gwe basooka okugoba mu lukiiko yali Ruto, kuba Ruto yali takkiriziganya gamba nti baali tebawangudde mu 2007 kubanga okimanyi bulungi nti Kibaki yalayirira ku ttaala. Kati Ruto akugamba nti baba wasalawo no negotiating oba prime minister, naye nga mu coalition yaffe nze ng'owa UDA wali ongambye nze ndi ba prime minister nga tukoze government. Kati nze yalina okuba prime minister natuuka nga mu lukiiko nze ngobeddwamu ng'ate gwe omukulu mu eyo entebe wonaka. Kazi gye Waiswa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baba yamugambye nkwata, era eggulo namulabye ku ngongoro Odinga alemererwa ng'agezaako naye nga tasobola kuba na kyayinza kola ki. Twalabye baba bamupiiko ku kutiya gas moruka. Era bibaako okulowooza okungi ennyo reaction y'abaluwo enaaba etya, kubanga e Kenya amaanyi bagazimbira with diversity. Naye kati ensonga zazzeeko ng'ez'okuba nti bbeeyi yawunga biki ensonga z'abantu bonna, so zisobola okurayizinga okuva mu ghetto. Okuggyako olunaku lw'eggulo ekyenjawulo ekyabadde e Nairobi abatuwuliriza tusaana tukibabuulire nti ate waabaddewo ekiteeberezebwa nti side ya William Ruto okusinziira kuba
abakulembeze bayina okuviira ddala kugwenda kugamba Deputy President Rigathi Gachagua, CS Kuria, okusinziira ku abakulembeze Ndidi Nyoro n'omukulembeze erinnya erimvudde mu mutwe akulira majority mu Senate. Ebigambo bye bazze boogera mu backyard kuba bakikuyu nga babiwerekereza Uhuru Kenyatta birabika byatuukiridde olunaku lw'eggulo kubanga ku farm ennene eya Uhuru Kenyatta eri mu Northlands e Nairobi abavubuka abasuubiza okubanga babadde bawagirwa gavumenti nga bwolaba enkola ya wano ey'obwannakyemalire yeekiyekera nti basaale mu kutuusa obulabe ku bintu by'abantu bagenze ne balumba farm ya Uhuru Kenyatta former president ne bajijja ne batema emiti egyabaddemu ne batwala embuzi obwedda bazitundira ku luguudo nga yena beeyi ayagala yagula. So kikoze amawulire mangi nnyo mu Nairobi naye ndowooza kigenda kwongera okunnyika gavumenti ya Ruto mu buzibu obw'amaanyi kubanga nga bwe nkugambye nti Kenya tosobola kukwata byabufuzi bya Kenya n'ojjamu erinnya lya Kenyatta n'ojjamu n'erinnya lya Raila Odinga. Manyi nti bali mu kiseera kya kugezesebwa. Of course nga bw'olaba nti ebiri wano n'ebiri wali byanjawulo kubanga bali abantu dissent yaabwe eba eri organized nti abakola confusion abaleeta violence mu nsonga zino bulijjo era ebeera police reaction yaabwe kubanga South Africa wabaddeyo South Africa waliyo Tunisia waliyo ne reaction ya poor management of protests eri wano mu Uganda era nga ate mwena mumanyi bulungi nnyo nti Ruto asoma mu script ya General Yoweri Kaguta Museveni ba mukwano so n'abana Kenya bagenda funa obuzibu naye kyenjagala ogamba ate bana Uganda aba bali mu kubba eggwanga eggwanga balirya kati olwaleero ab'enduulu babakutte abavubuka abakuba enduulu nti bannange babbye amabaati ab'amabaati babano ate ababbi bakuta abakubi b'enduulu omukubi w'enduulu akwatiddwa nga naye kimukubise